ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje ku bakafulu abamanyi ensonga. Mbabaza okutwala omusango mu kkooti nga Besigye tagenze. Mbabaza akomawo mu gavumenti akolera Museveni. Fuba olabe era oyige okuva ku bakafulu mu buli nsonga ebevuddewo. Bantu bangi balowooza nti Besigye asobola okulwanyisa ababbi. Yasigalange nkwaniriza te ku lutimbe ABS television. Ngera bulijjo lwakuna Kankaka Peter mbategeeza nti mwenna mufune epeni n'olupapula anti program ya kuyiga nga bulijjo neddira kinyomo akabbiro mutima yenze Saalongo Kankaka Peter ntandika mbakoowola mwena abeddira ekinyomo tulikyasa eri ku butaka bwaffe lunaku lw'omukaaga nga tulonkinga ennyumba y'ekika Katikkiro gyagenda okubanga ggulawo ennyumba nga tugikwasa omukulu w'ekika kati mwena abeddira ekinyomo Pista tu yangamba ekinyomo tekiriyo Abanyarwanda mulabye n'okutwesibako ngamba peace si maama afusa kale nno bwe tutyo bwe tuguse ne program omukulembeze w'enkyanga bulijjo ebikukunavu n'abakukunavu yenze Kankaka mu Namasaka wammwe okubaweereza ne mutabani wa Yona Mirundi saako ne Mole Mirundi Tamale Mirundi banakalisizo tuba twaguse dda kale nno ebirango bibiri ekisooka nkujjukiza nti gwe omuzadde yeetaaga okuyambibwako mu nsonga z'okuweerera omwana wo naddala nga ensente zikayendeddemu nga weetaaga okuba ng'oyambibwako ne bursaries full bursaries tuyinza okuba tuzikuba oluku mutwe wiiki eno ng'olwo twetegekerera abazadde abanaabasigadde okubayiyirizaayo half bursaries Tamale ekyo yakiwagira nateera mbagamba mugende wali ku Nana Plaza ku Ekayunga y'etawuni esembayo ng'ogenda ewa Kiso awo nno ojja kulaba ku mwaliro gw'okubiri office suite number 2 ku level 2 oba kuba ku simu 75536 gendayo office eberanzigule weebuuze kuba sawa yakuza abaana mu basomero head teacher wa Kawempe Standard School yatuwadde bursaries eri abaana bonna abayingira senior 1 kati omwana wo bw'abanga ebigezo ebifulumiraawo azze n'obubonero obusinga bw'atojja kufuna full bursary ate omwana bw'anaabazze n'obubonero era obuwe nga yayise naye nga tebwasukkulumye nnyo ajja kuba afuna half bursary agenda asome secondary oba senior 1 kati mwenna mujje wange mbasunsule oba mugende ku office eyo mukube essimu gye mbawadde tuguse n'ebyobukulembeze ebisunsule nkugamba muntu weegonga bulijjo bwe kweyimirira Ntale Regan yagguse dda ojja kuba weegira ku masimu nateera n'omu osajja wano Abdul Musoke yabeerawo okusetinga kamera mukama waffe omusumba Agasiniga abeerawo naye okubeera nga kituukira saako ne Albert Luswata buli omu mu byobufuzi oba mu byobukulembeze kyagamba kiri kimu omwaka 2008 twasembayo kugikwateko togikwatako naye twaguukirira era nga bwe kyali bwe mwali mu kirowooza bwe kyafuuka bagikwatako naye ate ne beeteramu tamala kiyita kugiruma nti bagiruma newunya constitution wetandise naye waayo buli omu kyatunda goba otunda bigiri wali ate abasuubula ebyobufuzi Muzeyi Tamale yes wasuza otya sebo nzinze mba n'ebizibu tebikujjira emikisa waginaabawa nedda problem zigozeereetera otya era nze abasiraamu abo bakojja sebo tewali yeyitira bizibu baganda bange mbaagala nnyo bagamba hijje kakata kwalina si yampaka hijje kakata kwani ogenda emeka olina kubanga olinamu wegeraageranye kugwosinga saakusinga nzira abaana bange bagamba tuva wamu naye abaana bange bayinza okwegeraageranya kuba amapapula abaana bange bayinza okwegeraageranya kuba gundi mugalasi wano ewakaliga anti naye ava waffe mugalasi naye wekalisi mbagamba desikima balina sente nga ffe tetulina kakati sibega ffe tubagobye nabugobi misinde okubasanga
naye munatera obayisa engeri muzifunyemu gwebera tukiyita price list. Price list kitegeeza nti mutula ne mukazi we waka n'obuuza tukube endongo tuweerere baana tukole ki. Era kye nabagamba nti ensi si njavu nnyo nga bwe mugirowooza, naye abantu batandise okupulaninga tikati abaana badda mu ssomero bakola ki. N'ekyokubiri nti mwe babajjako emirimu nga mulaba. Ate nze buli lwendaba ekintu nze mbabuli ono record, kubanga abantu abamu bagamba nti mbayinako fitina. Nze sibayinako fitina. Nti kakati bw'otunuulya ekintu nabagambye nti waliwo omukooto eyazimbye Lufula ziryezi as usual bo tebasuubula tebakompitinga tebenyigira mu byabufuzi. Bwe baleeta baasi butode ino okuvaawo, bwe balabanga ebyennyanja bikutta akati bakwata ba Ponsiano Lwakataaka, bakwata n'omusajja w'entebe nti Illuminati, baasa maato g'abantu, and that's very dangerous. This is why the Uganda's economy tejja kutambula. Ebyo byonna byomwogera tulina ekituyita economic growth and economic development. These are two different terms in economic growth. Ekyokubiri nti mmwe bamafiya bano temubasobola. Nze nawandika akatabo kange kano nakawandiika ddi nga 3 ogwokubiri mu 2010 bakayita mu kulandiga vitu nababuulira nti Lukwago bajja mugoba kuba permanent secretary, kubanga bo bwe balaba ssente bw'olina kuvaawo gw'olimbwa bo be baagala ssente. Mafia yawano is very dangerous. Era wano bajja kubeerawo revenge killings. Okumala okuba omuntu ne mumwonona business y'omuntu ne bamala ogyonoona. Nti kati a mafia does not answer questions. A mafia does not raise questions. A mafia does not provide a solution. Let us ask Kunyama. Kubanza ekinjogeza ebintu by'abantu bino nti abantu nze nsula mu bantu siriwe muyenga sijja kudduka wano ekintu kyennyama kinene nnyo. Politics ayingirirawa always mu business. Anti nkugambye politics nti bano featured almost in every sector. Kyenkugamba nti bano tebasuubula obujozi bwabwe bulina kuba mupakasi waabwe nti omukoota akoze Lufula 2 mu kifo ky'okuyita ffe abagezi tumubuulire tikakati gwe kola ennyama ya high class, kola tini biifu, omuguze amagye, omuguze abaana bano abato biifu, omutwe gwera gumutwala mu Lufula era engalo biyesejjembe mwolekeza Lufula because they don't have brains. Omulimo gw'abantu tebalina brains ogwasigadde oguli mu informal sector. Waliyo omukooto eyazimbye Lufula. Mbagamba omukooto mbagamba nti waliwo eyagoba abantu, eyagoba abasazi b'enviiri mu miti. Saluni zajja zokka tewakyali agenda mu muti ne bweguteekawo kinyozi tewakyali agenda. Omusajja yajja wano n'asanga mu Sheraton nga mulimu bottled water ecupa emu. Tulina amazzi ecupa mmeka types nyingi nnyo tezisobola na kuzibala. Kaakati bano bw'oba batunulire babuuza naye basajja mmwe emitwe gyammwe gya nvunyu, mulimu nvunyu oba muyina biwuka bya ndiga. Bwe wabanga abasajja b'omu Kampala abakinjaaji bakozesa eddagala ku nnyama eririmu obutwa ejjinja teririiyo, nolaba essajja nga liri ku TV nga naye lino lyazaala abaana because omusuubuzi yakibuulira banne the operation would be wide. Era bwe babba sente za Wutoda twababuuza Wutoda yeekola kyejjinja kye batakola naye basajja muyina ebiwuka mu mutwe, basajja mu basiru nnyo biwafulu chemicals n'enswera tezijja kati balinga abatukubiriza tugende tugule ennyama ewali enswera. Is it restricted to Kampala? N'olino nga lize ku TV n'essejjembe lyayo muli basiru. Ekyokubiri bwe twali tusoma logiki baatugamba nti enkofu 10 zaali ku muti ne bakubako emu kwasigala ku mmeka zonna zaagenda. Ono omusiru ali mu City Council alina envunyu mu mutwe akugamba nti abatunzi b'ennyama nga bamaze okulya nti abokalwere babakutte olwa chemical, they will continue using the chemical. You are an idiot, you were fool, you were stupid. Oyani no, you know when you're going to be on a second, you were stupid, you were fool. Why?
kankubule bebakwata emmotoka emu bebakwata emmotoka ya traffic emu waliwo endala ezitikaka bino nezolekerayo tumanyi nti badriver bajja bekolera busayinizi nti awo waliwo abatraffic babiri wansawo najjamu gwawa sente alinye boda an idiot a fool in the state council believes that when the people here, when the Bakinjaji here, there was an operation in Kalerwe. Basically, you were stupid, you were fool, you were an idiot. If it was an operation at once, you arrest all of them. No, mbabulira nti mafia taina magezi mu mutwe because a mafia must be smarter ngaffe. Nti you leave unanswered questions. If there is an kankubuzi singa muba muri hoteli ziri bbiri police neje kwata hoteli mu nejizinga kongenonya ba malaya hoteli edako balabawo baba atadde yodda naye agasajja gawano kasiru nti abo kalwero ngoma zo bakwata ne walalo jabbasanga ngera chemical jeri naye basajja bo muri basiru oba mwazalibwa bakazi ki nze sitegeera kubanga abagenda okukwata tebalina intelligence ku bikibi bakola tekiriyo kakati nkugambye operations zebakola zimenya mateeka nti nemala okuba mu mawulire nti tukuta abakinjaje Kalerwe nga bakozesa chemical oyinza okusanga nga ab'ekibuje bakyagikozesa baba jisute tomanya mwinzo okuba mwaba bamumya mitwe mwinzo okugamba nemukwata muganda wa Kasumba nti bakuba sente babbi bakola batya Gasumba najja okununula muganda we naleka ebizibitieka nalekanga enjaga agizese mudiro naye emitwe egyo mugyetaaga kulongoosa muwase ku bawala baffe tubaweemu ingredient eyina amagezi. Yes, because before we do something tukiyita brainstorming. Omuntu n'akuga nti eddagala ly'abafu eddagala ly'abafu likaza muntu nelimugjamu omusaayi kakati kyenkuwulira omukalu kiro n'ogifuula n'ogyokya yenkana n'eri. This is why oluti lw'ennyama olwokye lwigula sente ezenkana kiro naye kasajjamu muli basiru era nja bavuma nnyo n'ogamba nti omukinjaaji ayagala okuzitoya ennyama ate yagikaliridde ke naye basajjamu muli basiru basajjamu muli bawumbatuutu muli bafungulani katutunuulire ensonga ekikubya abakinjaaji lwaki embizi tukubankuba entoza sala bulago omusayi gwetugge kilo zizitowe basajjamu muli basiru basajjamu muli bawambatuutu basajjamu muli bafungula ndiga ekikubya abakinjaaji omukoto yakoze lufula bwe bakola olwamaze okukola lufula balina obatigomya emisinde badduke ate bakozesa instruction kyobula state council bukedde yasoose ne mubatula engalabi ne baziddusa nze bwe mbanga mukola ebintu mutegeere mwampa freedom nabaga nti omusajja yakwata mutabani we nga wakyejo n'amutwala ewa jjajja waabo nebone alabe ku bulamu obwa wansi bwe yatuukayo omwana kitaawo okumunona yadduka buddusi yamuga nti taata erinza nyanza ekka mu geeti wano tukuba embeekuulo nzenya n'abaana nga bibiri omanyi kyewuunyisa kakati tena freedom etula wansi ate temunnaba kukola informal sector buli wamu bayingiridde entalo ziri mu lufula nawuliddeko entalo era mpandisa akatabo kange mu bahabo nawuliddeyo entalo gwesooka owulire era mpandisa akatabo kange surgical operation reloaded enkuba gye bakuba mu sebe tayinza kumalako kubanga ennyama sooka gitunuulire nti e Dubai eriyo woteeri etuuza abantu nga 8 bannayuganda ennyama evaawa ani agenda okukwata ku nnyama ya Uganda kati kubanga omukooto ye yakoze akola ebyabulijjo ate mwe bajja kumwe muleme kuzanyira ku mirimu gya busiraamu mugamba buuli if you analyze lwaki ADF yokka yeremeddewo ADF eremeddewo because you are the recruitment officer of ADF who abakooto abanyaga buli wamu nti bamafiya bano bempita abakooto they don't reason they are obsessed with money lwaki ADF eremeddewo wonna RPA yagiraki eyeteso ekyaleeta olutale teso kyali kintu eki baite balwanyisa Museveni semwogere nga Minister wa Internal Affairs yagoba
abateso yajawo special force ngabateso bebagirimu they went back and reorganized and fought. Museveni yaleta koni. No, eteso talweteso people had surrendered nga bakkiriza government kasita ba screeninga gun special forces bateso badda waabwe kulwana wano mwa screeninga yuno ne bagamba emugoba batamale bonna mu 18 kyenda mwena abaminsani abakristaayo baatuula ne abakulembeze b'obukristaayo mu Uganda at that time ne babagamba nti make sure that you establish a strong link with the Muslims because one day they will control commerce. Abaminsani abakristaayo baategeeza abakristaayo ab'ekiseera ekyo abakulembeze b'obukristaayo nti munyweze enkolagana yammwe n'abasiraamu kubanga gye bujja be bagenda okontrolika commerce. Kakati buli we mugga wonna mubba mirimu gy'abasiraamu kabagende mu ADF. Omusajja omu bamuyita Gundi Seguya. Seguya yali mu nsiko. Seguya n'agenda akola pharmacy. Gundi pharmacy. Bwagikola musiko ng'atabuseeyo ne bamukwata. Obote yamuyita n'amubuuza nti Seguya Museveni mundu azijjawo. N'asonga muyita ojoko. Nti uyo yatuwe mundu wito joko yaje pesa kubeseguya obote namukwata ku mukono wait seguya naga ntazituwa buwi directly ni abasirikale bibanafu abasirikale bwe baba kuba mwama sasa faba yekera tuli bagumu bwe tulumba balakisi baduka budduzi emundu etuziyola oyo ye amale yafu obote kwe kuleta bano sikole yabamunage amajaga ligagobye ena emulweru kakati gwe you are the chief recruitment officer of ADF. How? Nti buli mulimo gw'abasiraamu gwonna mugubbi basajja mmwe abakoto mubbi buli mulimo gw'abasiraamu abasiraamu be bali mu taxi mujibye ne badduka ne baleeta basa abayina ssente empitirivu kuba bano balina kuba bapakasi baabwe ne badduka emisinde ne babbalufula ne bateekayo kati balimu bakinjaaja ekyo mbagamba nti Museveni bamuli bubiri loaded mpandiza akatabo kange Sagi Corporation reloaded nalabye sajja ettale siri Museveni akuga nalabye engalabye endala ng'ekola mu government stores engalabye endala naye talina obwongo sejjembe kuba mugamba buuli Bukenya bwe yali agala okusola government yakola bwati batula ne besi oyogera ku former vice president batula ne besi ne bakola formula Bukenya ndi buli kitundu mukwate bu clinic obuli yiriko when you have two issues one ababadde bakola mu clinic obo tebajja kufuna mirimu two abantu bajje yo omuntu wa bulijjo clinic eyo mwali mufiiridde mu omuntu kino ekikwekweto ky'ennyama bafudde bameka muri okamuli etengala bizamu ne zisejjembe nga munoonya ennyama bafudde eki because an exercise is packed off by something. How many people who died? No, nkubulya ku Christmas kuki because you would take a care on Christmas. Bayinza okubanga aba muganda age Kasinje owa traffic Dr. Kasinje cautions drivers during festivities ono wasite country yavuddewo okujja kunga akolera bakoto lwaki ekikwekweto kikomano nti kitagenda jjinja musajja gwe toyina magezi oli idiot n'otubulya n'otugamba nti bwagenza okukwata bali basikaddewo you are an idiot tewali asobola kusigalawo ekyokusatu abasajja bano tebasobola kukalambaza nnyama ate reducing kilo you are an idiot wali tugambye nti oyina ennyama gy'osanze mu firiji eyakolebwako edda reasoning ayina amagezi mu mutwe ffe abalyange emitwe gy'engege wali gambye nti chemical erimu ddagala lyante kuba if the chemical is in ddagala lyante omukinjaji tamanya naye omukinjaji eddagala yadira pipe efuire ennyama n'agisibira wano eyali badde yadduse dda kakati liidiot eddala naliwulidde what you don't know nze katonda yenyamba I have money I make a research kyebayita pharmacy ne drug shop byanjawulo. A pharmacy means nti a factory ekola eddagala eyina outlet yaayo ye pharmacy. Mu Uganda a drug shop muzimuyita pharmacy kubanga okujjako factory eno
ya quality chemicals mbuli ya factory ndale ekole daga mu Uganda tebiri ekitegeeza wano tewali pharmacy n'olwo befajjonga byogeza obusiru obuwedde emirimu ekyokubiri under the law all drug shops equal pharmacies must operate nga zina doctor a qualified pharmacist ba pharmacist ye makerere ndoza bafurumana mu university mu batunulire kati nalira byenga nalyo ntwe yalyo lireso abo balabe ba Museveni era tujja bakuba nnyo temujja kusula kitunga tukiraba ani alicensinga drug shops bobo buli kugambye kuba bwogenda mu drug shop kuledaga olaba wali certificate eyajikiriza to operate must have a qualified pharmacist n'omuloba n'entweye alowooza tetumanyi birese eddagala effu bino ebisajja bikuba Museveni bimumalawo mwe abaali balemeddwa n'ogaba obutimba bw'ensiri mmwe abaddu agagundi gwe layiro leka n'envelope layiro toyira ekyowa abantu gatabangula nsi kubanga abantu oyina obbategeera strategy y'okutabangula Museveni ate eyitira mweyitira mbabaza akozesa surgical operation nti first of all kankubuuza why do you think that these people go to in these clinics? One, tewali yali afiiriddewo. Secondly, government hospitals don't provide services. No government abasawo bakeediima mwaka mulamba tewali abakolako lwaki omuntu kubeera kweyi bantu be balina ogagoba nekiva mu motoka ne bakigoba abantu bakuba emmotoka mayinjo nekidduka ne bakikwatako mpaka empale nevaamu ebyo ebisajja batirina okubikola abono boyogera bakozi ba mukama balina system ya ebateeka mu mirimu egyo gyowakanya simanyi oba Dr. Ugundi koja Chimbo omanyi omanyi nayogera ku ledi yemululi nembagamba nti omusajja yagenda nafuna kalubala lake bamalaya yagula bana bonna badduka buddusi nabaga nti mundete babiri mukutule nusu tewali yajja nga bajagira bujaga naye omukazi yankubidde essimu okuva ejjinja nanga nti ate ye lubalala gwayagala ate naye n'abakazi baagala lubalala yakubuuza Jimbo walina eddagala ly'abakazi lyalubalula simumanyi naye bagamba babuuza omusajja ne bagamba gye yakajje naye siina simu ye naye kakati gwe tokiraba herbalist n'omusabe omuganda byanjawulo herbalist taba na nsimbi guno mweso gwakuba ogugwo ogw'abasajja bo bali ewaffe waliwo omukazi nga bamuyita mutegeevu namuwandiikako mu katabo kange akabundaggo timutegeevu yajjanjabanga abantu waffe nga talina nsimbi takuba nsimbi era mmwe temwawula musawo muganda omanye muganda kyagamba nti bwosooka ku byange ngaogenda kuwangatto sumukubi wangatto engatto nazo method eya okutestinga gundi abaganda ababasawo abaganda kuyimirizanga oli n'akanyuga bwe bikwatanga bisatu ebibiri ne bitakwatanga message agifuna wano kakati bano mwe temwagula basamize n'abatabuzi baddagala lya kinnansi you mix the two oweddagala lyekinnansi akusaba ye herbalist tasaba nkoko herbalist tasaba mbuzi ono ye tayina herbalist asobola okubeera n'ebyuma ebyomulembe n'amala okukebera bulwadde kyobukuluma n'ateekako eddagala kuba eddagala tubadde nalyo ffe erongo time ffe twetemanga enkumbi ne bakusiba ssere n'omunnyo nga biruma okukamala nakuwezi ng'otambula ekyewuunyisa oyo herbalist bano bamulerwa ab'omukyalo tebalina scanners addira kiwuubiro nateeka ku lubuto era ngenda nempulya bino byebagamba nti kakuloti kassa omuntu lwaki bukuloti butta abantu tudde bukuloti butta abantu tudde ani akyalumika anti ani akyalumika ennaku zino ani alina ekiwuubiro ani amanyi okulumika abaganda babalumikanga gundi regularly nga babalumika because buli olabanga omuntu muba western abo n'olaba omuntu gwe basala omutwe bwati kitegeeza omutwe gwamulumanga nnyo buli olaba 10-11 ng'omuntu bamusalasala nnyo omutwe gwamulumanga nnyo bafulumyanga omusajja kati abaganda ate ffe twawuubiranga kakati abawuubizi bali luddawo kyembadde njagala okutegeera so ebyo ebyekisawo ebyo mutunuulire nti when you close a clinic because mulimu unqualified doctor how many do you have abaliwa
gundi musajja gwabye buli wamu batubuulire tamale njagala okutegeera when you don't have unqualified people would you let unqualified people take care of the health sector kankubadde tulina bali qualified naye tetwetaaga munsi mwonna tuteekawo banatuttira abantu bati balina bukugu munsi yonna tulina ebintu bibiri kati ebitambuza ensi biriwa paraligo nti asomye ku mateeka paraligo babeerayo mu makomero eyo ng'eruziranga wa basomesa abantu tukiyita paraligo tukiyita now deprofessionalization to deprofessionalize nti nina akatabo kange aka health aka jono ekwata ku byokwejjanjaba wekka lwaki nti olowooza lwaki bakola panado nti it is not easy to get a medical treatment omusajja oyinza okujja nga erinnya erikuluma goliwulira wano ne balikuulawo nga erikuluma liri eno obanga ekibuno kyekirwadde nolwekyo medical doctor oyo ayina okukuwako gundi panado ategeere kiki kuba bajja muwaabira si byawa wano byemuzanyiramu nti omukazi bamulongoseza kati waliwo omusajja ajjo yankubira essimu naŋŋamba mukazi we yazaali bamulongosa e Rubaga ekiwundu kiganya okuwona yagenza okugenda nga bamulidde obukadde 7 yagenza okugendayo nga badokita bonna bamwiwa nga nedda mutwale mudwalira naye wekwekema olujozingeko dokita omunyweze eyali asente z'omunyweze mubagane wadi yonna batabuke miliyoni 7 badduse the man rang me Erubaga mu hospital missionary hospital 7 million ekiwundu kiganye naye mu kifo kya mulifalinga ewalala batandise kudduka ngeri yokuyita omukazi ono mutwale mudwaliro naye okweka ennyondo yo wano oyingire olaba omusawo yakulyako sente mwekuba ebikondo omwattirewo kubanga fula mugyonoonye ebyobulamu byononese kati tulina kusikanza feria tugraduate Makerere n'ebyenjigiriza nkugambye nti reloaded ojja kusoma akatabo kange nti reloaded kakati nezijankubulya nenkugamba kiki ekiri Makerere nti what do you know babikola kiki ekiri e Makerere buli ministry yonna andi nkubulira buli ministry yonna eriki eki ministry teyina mirembe abaana tebagenda graduate why bakitayina mirembe transcript ali bekalakasiza abo abaana bagala kukalakasa abo jonna badde Makerere nembaga nti abo abaana abatasoma bwe baleeta efujjo ku graduation y'abaana bafe abasoma nina loole y'emiko buli muzadde alina omwana agenda okugraduate agende n'enkoni abaana you see what parents don't understand naddala abatasoma when you go to the university waliwo difference y'amaanyi omwana abadde mu secondary school nga bamulabirira nga metron waali tafuluma kuba ndongo the moment you arrive at the university 3 things happen immediately. 1, you don't have a uniform and there is no tukiyita gradual socialization nti teri preparing omwana ono abadde under strict observation omupreparinga okugenda mu life eno empya tewali akikola teri muntu akikola ne mu kisaakaate tebiriyo ebyo si bye biri mu kisaakaate kisaakaate kyakukuunyola wali badde between abaana bano nga tebanayingira university wali baddewo gye bagenda to prepare a person abadde yeerabirira gwe babadde balabirira omwana omuwala n'agenda n'omusuza mu hostero ali yekka ku university Makerere nasomerayo waliyo orientation that orientation time getting you from secondary life entering into university mpozi ngo omwana tatayagadde ku attending orientation era nabaga ne mu state house bwe kiri no orientation nti wali badde agenda kola mu state house bali badde bakutwala obe ensamizi emyezi 2 don'ts and do's otegeere ekifo kyozeemu that first time when they are orienting you from secondary life to university. How do you refer to the president? Nabamoli bali badde babagamba. So kakati abaana bakansalamu abatuterete ekyako. The second point eri Makerere tebakubulirirawo nti course work has a bearing on your type of degree you will have
3 years later. Don't you think that is a weakness of the student himself? Ati tebategeera no kugambi nti folas abavudde gwobira babiri easy kiringa omuntu okujja wano nze abantu bankubira amasimu nomuga nti ali ludda national theatre nga nekigambo national theatre takiwulira no mubasisita tinedda national theatre ogamba basisita nedda ate kusimu national theatre kivuga basisita noga tayona mwenyabonyo okuva ku macha amwenyabonyo zaki but for you you think nti from the taxi park to the national theatre is easy this is why in Europe when you leave a hotel you must have documents nti oyinza kusanga amanya ga hotel kashira tulizinga 20 oba 10 ziri mu twali tusuubira kakati abantu abatalina attachment mukulu bo bakubwa bukubwa naye kakati education ngekubwa nnyo wali university yasooka n'aleeta ekyuma ekikuba exams ngeja government printers wekiri what does it mean ne bakuba nti ebigezo bya leakage ku social media tebabiragaako ebyo byafulu naye nga what previously we knew was the practice of leaking exam. This was a new type of sabotage. It was not leaking, it was embarrassing to be jail under whose stewardship, the first lady. Examination under the stewardship of the first lady. Yes, kubanga bali baagala okulaga nti nono ne bona muteeka utajja kola kubanga bana abasajja n'olabanga tuheyo yabatawanya mu education tuheyo ye yalese ekitese abafere bakolaganye naye loya watu heru yaguze mmotoka fe tujje tubogeze kubenyo ndo ninkwasa omutwe oyo musajja abatawanya bwati mafia yadde nande oyo musajja tuheyo nazingwa bwati nabazanyisa ngone bafuna bidiri ya sente ne baduka ngomchala yakajja education nobody can ring this university egalwa twekala kasale kwe nobody can ring this graduation efusa can ring this number except the president teri mulala sobole jikubako mpozi ngomuntu wange president yakwagala sibakolera milimo gyabo lwaki ekintu kyaba kyesulidde balaba ewafu wali yennyanja bakita kijja na balola kakati kankubuuza why do you prolong mbagamba nti omukazi bwe baba maze omulongoosa ne bamusiba wuzi bw'atula mu katanda nga bebi waakaaba wuzi teziddamu muluma obanga ekiteeso mwakiyisizaamu why do you pursue abeena alimu abatakiyisiza ensonga eremere mu ddiro buli omu agiteeseeko this chapter would have been closed long time egamba ne bagenda mu court naye bakubye mukama wange era ensonga teggwawo ensonga temugimala mu ddiro ensonga what do you benefit mukama wa musigadde babiri okujjako what I know security ebalemye kyemmanyi what I know eganye mukamwana w'obota aleeta etteeka ly'ebyettaka n'ekyo nabaga nti nakyo okudya mukamwana w'obota yakuba Buganda ne mumuleeta mu ttaka muvuma Mmengo magufa kubanga Mmengo yesinga okubeera n'ettaka kati vetting mu Uganda mulimu vetting screening because vetting is academic papers vetting would involve morally socially what would be the reaction of the people if you say that the minister of land is Obotezi Mukamwana and when the strongest opponents of yours Abaganda kati kwe kitegeeza nti bano obayisa itinga to come to confront you to not reconciliation ansala manguluka muliga kamaya vetting naye nti abalonda the appointing authority abaweereza akonye mu stamp ye bw'abaweereza kino kiwedde kankubulire nzabera ne president Museveni listens sure he's not arrogant make that observation nti muzee does he listen yes and how comes all these mistakes happen if he can listen tajja kubeera minister wa land nga one of the key opponents abayina stake mu ttaka b'Emmengo Obote be yakuba tekisoboka no muwe ekirala kati mujjeewo muwe ekirala kubanga mu what you don't know Uganda temugimanyi okuvetinga aba minister eriyo kuba checkinga ku discipline omusajja bamuyisangane omusajja Kedi Kalamoja Development Agency baje omusajja nga muyitaninga mulugwa ne baga nti Kalamoja develop Saalua nkubulira
mpulira nemukijjawo nemusindikiriza ffe twasoma mass communication we are change agents singa gwe bakutwala ekaliisizo ng'abataka batudde otandika okubasomesa ebyobufuzi bagamba bati bino ebibaddewo nga tulaba disitulikiti RDC gy'atalina buyinza mu Uganda ziri ezi eruwero tolina kyogenda kukolayo bakweyo siyasa gwotubuulya ffe twaline muzeeyi twaline Jesus yennyini ffe tuli ba disciples kati gwotubuulira twabawandika ebintu bikyukamu nti RDC werwala alina amaanyi nti RDC webushenyi alina amaanyi ogamba otafiire ng'akwata esimu nakubira president nti nze nkiikira president mu kitundu ebushenyi waliwo district nga RDC baradisi b'omu Buganda bano bebajoga abantu n'abeera e Masaka neyeefuula Katonda kubanga Abaganda bamanyira obwami nayingira mu Toyo oba mu Lumbe alina abaserikale batasobola nagulya serikale bali Kabangali tasobola nabawa mmere yakulya nalyokokodo Abaganda bebalimwebi abasajja reflectinge ku nkufa kwa Saabalabirivu nkoyo abadde muwagizi nakinku kana katabana medical stores bali bagala kubba sente nabagamba wano nti bakugamba wano era ng'ebyo ebyeddagala byammwe nabagamba nti ever since Soroti municipality member of parliament also a former junior minister for health Captain Mike Makula was committed to a 4-year jail term. The national media has been awash with commentaries. Captain Makula was in January 2013 convicted of misappropriating funds to the Global Fund Alliance for vaccination and immunization. This, however, is not unusual for newspapers everywhere tend to register high copy sales with the scandals involving prominent citizens. But what is disturbing is the failure by the media to deeply interpret the secrets behind a developing story still in the Ministry of Health. The story involves the Ministry's permanent secretary Asumani Lukwago and others. Police have since been called in to investigate claims by the central bank that it averted a planned robbery of yet more billions purportedly as payment for SN company. Anti kyenkubuulira eno kanakandika 210 nga batajetinze Lukwago era bamujjamu bobwe bajja okujja kungosuddeko omweddalo abaana bampotera wata okuttako omu oba okusuulako omweddalo nalinka ebinga kube ku kisinga nga mulambo ngukube ku nalwezi mukula sente za gavi yaziri nkugambye mukula yali azilidde ofisi ya first lady yakira lifaye mukula bamukisaba bilioni 2.4 munne nazimuwa ofisi ya first lady yezeetaga office not the first lady kamulimu omukyala bamuyita Kaboyo kuba tebatunulira future kati mukula nakwata milioni 2.4 naziba eri watuukaana ate ze nali nkimanyi mukula nenjagala omuyamba nagenda wapulizi nampabira yakola ki yayina ebibiri nakkiriza nti ye yali amanyi nti zonna zagenda mukula yali amanyi nti zonna zagenda anageamidawo nebakuba mukula naye obusungu abantu webalina ku baana bebaliira mu Kampala mukama waabwe ali ewuyi bamafiya bajozese naye ani alya sente bakateeka mupira kwa twakita ne bakooca mulira b'emisiri omugenzi kateekayo yaŋŋamba nti mwana nge tewali amanyi batamwagala nti lwaki twagenda mu nsiko nga tetumanyi nti Abaganda bakyawa nnyo Obote naye bwe twatuuka mu nsiko ate kye twali tusanga kyali kyamaanyi naye abaana bano bajoze ensi buli wamu ne bafukula bamawulire ne bakoona naye gwe balinywereza wano ne bamala bamufata bamukulula Kampala muli buli mukama waabwe alitegeera nti abaana bano bajoze nnyabo mukama waabwe alikitegeera nti abaana bano ensi yabakyawo bajoze nnyabo abakinjaje ne mubajoga abatakisi mubajoga abakire mubajoga buli muntu yenna ne mukuba sente ne muzijjawo ojja zikubako butereevu tubeere nga tukuwuliriza Abudu bampe kudoza Kimbo wawaaki ayina nsaasi ayina ki Kimbo wa
kojja Kimbo akola nsonga za bufumbo okusinga aina herbs ne wano tumulina ne wano tumulina kojja abaga nti aina lubalala batuufu naye ate omukazi Kimbo aina kadagala keze omukazi ne bakayita lubalula omukazi yanewunyisiza n'abakazi baagala lubalala zembade ngamba Kimbo wajako clarifying oyina lubalula w'abakazi abakazi baali agadde bire kutonyesa nkuba nti baali badde baagala bire kutonyesa nkuba program enyumire eno simanyi alabika na chachi kati bwafuna lubalala oyo omwaŋŋanga goba onywedde enjaga okwanga ng'omukazi ayina lubalala wanje sebo omanyi tukola tunyumirwa kuwulira bulungi nnyo kale sebo nawe webali kulaba ABS naffe tukulamusiza gwandi era osinziddewa yes sebo wekirowoozo kyo program kulembeze wenkya okay tweyanziza nnyo kyembadde mbagamba kiri nakiwanika mu katabo kange kano nabagamba nti mu Kampala wangi sebo nabagamba genda maaso wangi sebo kale sebo naawe gyebala erinnya lyo ne gyosinzidde obutabo bwawandiika tamale kusangibwawo okukuba mulawu nakati nabuddamu ne Uganda Bookshop naye nabagamba nti bano abatawanya Kampala bakitegeere nti mu 1983 abamaje baatuula nga balaba nti abayeekera beeyongera otalwerwero lweyongera mu 19 nkugamba nti bwe baatuula basalawo bino wammanga mu high command. Among the theories tabled was one suggesting that the general poor strategy responses to the conflict would within a short time where NRM transform. Baga nti abenali mbali bakoze eki bali bagaziye nnyo ne baga nti therefore the special meeting of 1983 had rightly foreseen a scenario that nearly came to pass, but in what they thought would be a better strategy. Deployment of Moalangi officers, denying the rebels access to recruitment grounds by closing down all Banyarwanda refugee camps. Bagamba bagoba abantu mu kibuga nti abayekera baki infiltrations bagalewo refugee camps ez'Abanyarwanda. Museveni abuleki recruits kyabaka firing. Habyarimana yateeka abantu ku nsalo nga bwoba tomanyi Lunyarwanda toyingira Kigali ku board. What did they do? Mubagobe mu nkambi ne Habyarimana aganye. Mwankole ne bagoba Abanyarwanda bibaja byabwe. Oyo bamuyitanga Lubeyihayo. Edward Lubeyihayo. Nagoba Abanyankole nagoba abayitanga Abanyarwanda. At one time ne Butagira's wife was put in a camp. Sabiti was almost put in a camp. Nga banonya kubba bintu. What did they do? It backfired. Those who could not cross to Rwanda border and had lost their bibanja joined the NRA ranks. This is what I'm telling you. Bagenda mu nsiko kubati balina alternative. Abasambwe mbagoba buli wamu we bali. Kuba majority. But that's historical. I'm not abusing anybody. I'm just stressing my point. Nti Lufula bwe mujiba. Ne maduka. Takishibaka ni mujiba. Ne muduka. You are living people abali aido like what obote dini na you are doing what obote jovola obwavu bano klinika itanafira ku no you what work authority na jojo ngalabiye pharmacy zibe mukamba tazibemo semanye beshebe femo mwecharufula mugamba ki create facilities nyaba ku kubeni nafe tukulamusiza omulabi waffe no monte makenelewa yes oyogera ki ku nsonga za program no okwange ntuta kwebaza eri omwami Tamale Mirundi kubanga agezezaako okuwabula abantu lwakuba abantu tetufaayo naye singa tugoberera puroguramu ze n'okutegeera byagamba twandibadde tutegeera ebintu ebifa mu Uganda wano nkitegedde
tubeyanziza yefune omukubi omulala twalifunyeyo ne ku Walufulo w'Ekaleerwe mukozesa eddagala ly'abafu mu nnyama tetubategeera bulungi ab'Ekaleerwe katufune omukubi sisiwulira Uganda zonna ne bazigoba mu East Africa kati ennyama bagenda gigoba omukoota azimbye Lufula ali omu genda okuwulira bulungi yongeza ku ddoboozi okay katufune omukubi omulala ab'Ekaleerwe mutubuulire mukozesa eddagala ly'abafu mu nnyama oba bye babavunaana bituufu baatugamba nti ennyama yammwe tenyookako yadde ani kankubuulire ne bwogamba ne bwogamba nti kankubuulire tuyina eddagala lino baliyita ndirukyamuzi yagaana okufuuyira ensiri DDT okimanyi nti DDT balifuuyira mu nnyonyi kano nga mutudde mu nnyonyi kebagira kati eyo DDT yennyini but because gwe bamufuuyira mu nnyonyi twagenda ne mu Australia ssebo ennyonyi ya president naye bagifuuyira DDT yakolebwa mu gundi naye quantity yeba ki eba ntono okusinga gye mwali mwagala otuyira sikutufuuyira wabula okutuyira eddagala lirina okubeera naye kati engalabi zitawanya nnyama ate ennyama evaawa kubanze kyembasekererako when it comes to tax business in Rwanda genda maaso kati sebo naawe gyebaleko ennyama bateekamu eddagala ly'abafu oba genda maaso evaani kaakati kambabuuli esimu kyemugenda okufuna bagenda bagamba nti ennyama entuufu eri wangundi mugende muli ewaawukulu oluvannyuma bo tebasuubula ekyo tebalina lw'okujja Olufula z'omuntu wa bulijjo bagenda tutulagirira eyaddala entuufu gyeri tetugula kale naye nga beerabidde nti bano bebazanyirako bakiifu likuluuta ba ADF. Why has ADF survived where other rebel groups have failed? Because you have killed the economy of the small people around Uganda. Informal sector tiwakyali waayina mulimu mugende waawukulu wanjise naye abaana bajoze ensi kale sebo nawe webali kulaba ABS nebazo programu ya munokwebazo mukulu tamale merundi erinnya gwani sebo erinnya ze Brighton mbere n'ekikazi ewe ekisaasi ennyama gye muli erimu eddagala ly'abafu oba mugyesiga naye nze mbadde nsaba kuwuza kutamala emirundi kyalaba nti mu gavumenti mulimu mafiya naye bayagala omulimu ogwo yagezaako okwonoona balufula andi gamba buulire kati mutunuulire the timing you would expect somebody to take care during Christmas no when people are going to school aba bakenjaje tebaliddamu kuwulira baana baabwe because these people government bagizagiddemu nnyo nti ne intelligence nayo yeetaaga political intelligence why the timing now toyinza kugula dduuka lya condom ku convent y'abasisita tekiri ani anaagula tewali agenda gula wano ffe batugambanga abantu nti teri mutemi wa mbizi agaggawala era nga batebi b'embizi embizi yali namasuba wano nga mu Uganda yonna embizi yali namasuba naye nga asala ennyanya tomutunulya ngalo ze tojja giri naye nga bagamba nti buli mutemi wa mbizi abamwavu bano Antonios takigagawaliddemu what has Antonios done the same pork but sold under hygienic conditions better hygienic conditions yes this is difference kati bwe mba mugagga nga nkoze lufula wakinze sikola ate ya tiini biifu genda maaso obwongo naye bumwesibira mu bana abaabulijjo balina okutigomya mubatigomye ffe tujja kubeera wano tebajja kubayisa mbiryo byaffe mujja kulaba abadduka nga bafuluma tamale gavumenti eno eyinza okugenda n'otagenda nayo ngandakawo togenda genda nayo ngandakawo zinyiza okudduka wano gwe ne mukama wo bajja kuba babayirigya era bajja gamba katunoonye tamale ne mukama we bakwogera ne mutaano wange ali bwere ne mugaa nti nze mujja kulwawo okundaba nti ne mugaa nze kamba buulire twagenda ne president e China ekyanyamba nabusaayi yaliyo zaali ennaku 7 3 days I was tired
nga life si yange welonda beko mushato welonda beko muserena okuja kumuserena ngere ukansere ko yampise ndi ayagala nnyo gundi high class fiti twabikuliramu obimpita mwebyo obikati gobera wa wajolira ku live n'abantu era nti bwe yagala nseke n'ekibuno kiveeyo waffe kalagala nga ndina abatamivu bange. These people have a lot of wisdom which you don't have. Mbabulira nti bamusisi bakagina bani bo ba university for grassroots tuli naduli yasinga be mirundi 10 lwachi naduli yasinga musa singa kagina asinga why naduli is a grassroots bano batwala makanisebo neyo ku analyzing impact ngulira bwe ngoba abaganda genda maso nti babbi what's the impact waswa jima wechebando genda maso waswa jime era nono president ekimuwangaziza emyaka gino is a grassroots politician yagende kala mujja n'atuula nabo okubajjako emundu ne balaga ne first lady ng'ava mu Kamanyata because batugamba when you want to change society don't be like them but convince them to be like you to buy your idea or you must come on the ground kugrola nabo bano bakagina babakuba mawulire ne bakuba kagina ayanire kagina ogambo tya Patrick wamwe ennyama egulibwayo mujera liikirira oba nnungi ennyama emukono eno kinakumulaye ngera kiragira okwangeera omuntu ogekulaata wa 12 olaba ennyama gyeyakusa yekyaliwo naye olaba efaananga ya leero naye kiresa bateekawo ebidagala munnaye kutawala birundi oyo owekira munanga oleteekitewo mukama wange yogero ogende naawe kakati kankubuulize ennyama singa ebaddemu eddagala we would get it from cases eziri ku malwaliro nti abasawo bamaze omwexamininga yalwadde obulwadde yamaze kulya kuva ku chemicals because it is widespread and the quality ate ogambye abasawo bedina tebali qualified banakiraba ati kyenkubuulira nti okutegeera nti bateekamu who vomited how did they come to target a particular place nga tumaliriza kyavudde ku ki yo please mutwale abantu basome mu city council ffe twakuguga mu ebyo nti mala kuziba lupuhoro zizonna twalirese abantu bana mu ddwaliro lya KCC nga basesema kesi omusawo wa KCC nengalabiye nesejjembeye n'alangirira nti tukizudde obulwadde obubaluma buva mu nnyama ate oyo wasejjembe nga mulimba you use a credible institution nabagamba nti Kenya waliyo omusajja police pathologist nga bamuyita Olumbe Olumbe nga yakebera emirambo wa police kakati basanga omulambo gwawuko nga bagusudde naye bagwokeza Olumbe omanyi kye yakola mbu suicide ne bamugamba nti gwe omuntu yamaze okufa ne yeeyokya Olumbe okufuluma eddwaliro Olumbe talinnya Kenya kubanga yali musiru ne bakwasa omulambo mwoche seruwo ne bamugamba suicide stage seruwo staged a fake accident eyalumu bagenda okukebera okujjayo omulambo gwe nga omusajja yafiira mu accident alina amasasi mu mutwe gali mu motoka seruwo n'atula ng'omusiru because these people when they do things nabagamba nti n'abattaka weesi nabo bajja bata lwaki kubanga mwogedde abataka weesi balinga 10 ekitegeeza si be bano that's simple you killed the case omusango mwe mwagwete nemukwata abantu 10 mu babalira mobu tetta muntu kamba bakuba emboke na lufenya nemubayuzayuza emigongo mumateeka mobu tetta muntu mupiningayo babiri ensonga lwaki abatabuliki bali ebikumi ebi bonna babata baloya bali smart police yali smart mobu toyitaga nti mobu abantu 10 basa omuntu mujja mwabo batamba babiri nebo mugani nono yasekaweza nono the intention was to kill the case era bagisi nga bwolaba nti
Kayihura tafunye mirembe era bwe bakola bwe bakulumba tebaddayo mbalayirira abakinjaji banonye emirimu nabo ba prepare kutambula ekizimbo bajja ku mirimu gyabwe olowooza Kayihura alifuna emirembe sigata badde musajja mukulu yalizadde bwe bakumawa n'omuliro bwadduka bwe bakubawa n'omuliro bakubawa no tent bwe bakubawa n'omuliro okutuusa eyo budget gye bagamba eya biliyoni 600 lwanagikanyuga ajja kanyuga zero embogo zikugoba okanyuga ne kuntuli sawa ya budget alina enyingi bwetutyo bwetutambuza program y'olwaleero omukulembeze w'enkya ebikukunavu n'abakukunavu nyongero bajjukiza ab'ekinyomo nga kanga katugende ku nyumba y'ekika nga bagikwasa omukulu w'ekika ekyasa eri e Masaka fenna tugende bana mu nyambe y'akantu katono Makubu yababadde bamutidde wa Sudiru ba Makubu yababagaana balooya okugenda wa Sudiru babagoba musango nawe nyeza Makubu yanga bamukutire wa Sudiru bado bamukula mu empale Makubu yatodda wa Sudiru Makubu yababa todda wa Sudiru wakitibwa Makubu yabona enfukamirira todda wa Sudiru babadde bakutira sota yo Sudiru ng'ataakulamu atyo omuntu empale Sudiru ng'akulamu anti yali weri atadde na azunga babadde bamutiddeyo nze ne muwonyeza ne bagamba nti bana oyo wakitibwa mu Buganda yabadde anonye eki baba Makubu yawekitibwa Makubu ya mukwano gwange owekitibwa Makubu inako kizibu naye babe wa Sudiru toddayo bagenda kukula mu empale biwandiiko yalina ebigabo mu banka nimbaga nti anti baali balooya be ne bamwefuulya ne badde eno kati kooti nebalulinga ndowooza yabadde azzeeyo bakubandika mwoyo bakwegayirira ngenda okulira oluvuvumu musajja kikwe batwala ng'amaaso tegakatabeera kanka pita Makubu ya baba toddayo ne mama Makubu ya mukulu mugambe baba taddayo bajja mukulamu empale wa Sudiru omukyala yabadde asaba kaliika lubalula ankubire ku simu muwe enamba ya kojja Kimbowa Kimbowa gondira ngo oyagala nawe kwefulira mwebale kwa bale balungi era mweraba.